Pulezidenti Museveni abadde omugenyi omukulu ku mukolo gw'okugulawo ekleziya empya e Bwizibwera mu disitulikiti ey'Entungamo ezimbiddwa Abakatuliki ssaako n'okutongoza parish empya mu kifo kino. Ssaabasumba w'essaza ly'e Nyamitanga Paul Bachenga yakulembedde mu misa ku mukolo guno mwakubiriza abakkiriza okunyweza enzikiriza yaabwe. Ngenzo Kristina Mukama ngubazeto buyayo. Nomanya enzo zaba Kristina Mukama. Nobasa kushangana enjunjuta wanu orabo muhanda. Kuko kuya yakatambara n'ingengaro n'ingorere wajitera negireta. Bachenga avumiridde ababuzaabuza abantu n'ebidindini bye bagunjizaawo ekiviiriddeko abantu okufiirwa obulamu bwabwe nga bwe gwali e Kannungu awafiira omuwendo gw'abantu ogutannamanyika n'okutuusa kati. N'obundi kunkuba nziira omu byaro manyisa abantu ebyengerero tusaakalica yaitu ebyentuura yaitu ebyobuhangwa bwaitu nomanya na munonga itwe Abakatoliki nitukira kubiika isakaramentu omutabere nakuro hatawa katara. Pulezidenti babadde ayogerako eri abantu abasabye okwewala okugatika ebyobufuzi amadiini n'ebyobuwangwa era n'avumirira bannabyabufuzi abakikola. Ngo ogereza kubwagira hari kibwetere yahuzi abantu yabahurira enjiri y'obuhabi so nabo kinda kubasiima abukushigeza amaramizo n'obuhereza bw'omwoyo. Asabye abantu okwegatta bw'atyo n'akubiriza n'abakulira ekleziya okukaatiriza ebyenkulaakulana mu bantu kibayambeko okuva mu bwavu. Yakutte mu nsawo n'awaayo obukadde 2 obwa shilingi za Uganda n'abasuubiza okubongera endala obukadde 4 zibayambeko okuzimbira abasosodooti enju ssaako n'okubawa ente 20 bazise mu faamu yaabwe. Ngomba mutene entango himu atandikira.